Ministry y'ebyentambula n'ebyenguudo ng'eri wamu n'ab'ebyokwerinda ekoze ekikwekweto mu bitundu by'e Nakawa mwesendedde ebibanda by'emmotoka ebibadde bikolera mu bibangirizi by'oluguudo. Ekikwekweto kino kisinze kunyiinyiikira mu kitundu okuva ku Spear Motors okutuuka e Kyambogo. Abasuubuzi b'emmotoka bakukkulumidde abakungu mu Ministry y'ebyenguudo olw'obutabalabula so nga abamu balaze obwennyamivu olw'okubasindiikiriza nti ate nga bazzenga bawa omusolo. Nga wacaafu wabi ne tulongoosawo ffe ffennyini. Tulina famire, tulina ab'okulabirira. Lwaki omuntu omu yeekuŋŋaanya atwala awantu awalabirira abantu abawera 2,000? Twasuze waneeno okutuukako essaawa ya leero amagye ne poliisi batusazeeko tetumanyi nsonga lwaki. Ziri wano ziriko ssente ziwa omusolo. Ebimotoka gy'olaba wano ewa omusolo gavumenti egirinako ssente zaayo. Bano obwedda balumiriza ng'enteekateeka ey'okubasengula bw'erimu abaana n'ebyana era nga balumiriza bannaabwe abamu okubeera emabega w'ebigenda mu maaso. Ekibanga kyabwenkanya lwaki Yasini bamuleka nga bagamba ndi mulwadirizavu naffe tuli mulwadirizavu lwaki ffe batuggyawo ng'ate alina mu masannyalaze naye bamuggyewo naffe batuggyewo. Yasini yakolagana ne Hashimu be baagala okutwala waneeno wonna ne Isa Sengobya eyayita kyamaani wa wano. Owulira kyekintu kiri mu gavumenti kino kintu kya muntu omu ayagala otwala wano wenna ayagala otwala wano wonna. Baagala okumenya parking wano ka pepisi paka wali lwaki bajja sayidi emu eyaffe eyiye ne bagireka babbi bantu tebaliwo mu mateeka baleeta. Bino obwedda bikolebwa ng'ab'ebyokwerinda okuli amagye ne poliisi bwe bali okuwa obukuumi era nga bannannyini bibanda ababadde beesigiriza ziweetiye zibadde ziyingira mu bifo byabwe okumenya era nga wano wabaddewo okusika omuguwa. Abamu ku babadde baganya okuggyawo mmotoka zaabwe oluvannyuma bapondoose kyokka ne basigala nga bakukkuluma era nga wano waliwo abakwatiddwa ne batwalibwa ku poliisi y'oku Jinja Road. Ekituuseeko olwaleero sikisabira tuuka ku muntu mulala yenna naye okusaba kwange nga bamaze otumenya bannaffe abamu bali makomera ssaawa zino okusaba kwange eri gavumenti olwaleero etuyambe nga bwe zeeyamba abantu abalala ne bagulira ebitundu bagenda okukolera naffe etuyambe kuba zino emmotoka zetutunda zino zisasula emisolo. Saawa zino batwongeza n'omusolo emmotoka za ssente zigigula e Japan nzisasula mu makati omusolo gwa wano. Tusaba gavumenti etuyambe tufune ebifo etukwasizeeko. Oluvannyuma lw'ekikwekweto twogeddeko n'akulira babbulooka b'emmotoka e Nakawa Kaweesa Isaac n'atubuulira kye bazzaako. Tuzaako tugenda kuwandiikira bekikwatako kuba ssaawa zino tugenda mu baminisita batugamba tuli off. Tugenda kulinda minisita pulezidenti alangire kabinenti empya tugendeyo etuwe tuyambeko okufuna kiwe tudde okukolera nawo netukkirize tugenda tukolerako wano wabbalibale wasigaddewo nga bwe tufuna ebifo ebituufu tugenda okukolera. Ye omwogezi wa Ministry y'ebyentambula n'enguudo Alan Sempeebwa ategeezezza nti bano okumenyebwa bazze balabulwa okwamuka ebifo ebiri ku Road Reserve era ng'abaawulira omulanga gwabwe agamba nti basanze baabyamuka dda. Ebbanga era mumanyi bulungi nnyo abamu badde balufuusiza na luyimba bwe tubagamba tetubaako kitukolawo naye ffe tubadde tutwala budde bwaffe nakubajjukiza kubasomesa nakubaddamu eri abagamba tetubawadde budde bumala ne tubongera obudde twayagala kukozesa mangi nnyo era gali awo. Waliwo bo abaawulira omulanga gwaffe n'amabaluwa ge twabawandiikira ne beesengula nga bukyali era tusanze nga ebimu ebitundu ebimu bavuddemu naye eri abo be bayita bannampulira zibi ababadde bakyasigaddewo. Ono bw'ati ategeezezza nti ekikwekweto kikyagenda mu maaso era nti sibaakuttiramu nti yennaku liiso. Etandise olwaleero ekyagenda mu maaso tukumye lwaleero tujja kwetalaga kutalaga ebitundu byonna byonna ebisigalidde mu ggwanga nga watandikidde wano Nakawa
tupima okuva ku center line mita 15 kuva nsobola okufuna gundi yayo but okuva ku center line tupima mita okutandikira road reserve yaffe wekola ki weekoma. John Maido yakusakidde eggulire lino Crack TV amalindirire. Weewaawo katusooke tufune ekigambo mu bigambo n'omulabirizi tukala David Kiganda n'oluvannyuma tweyongere n'amalindirire. Akuwadde kamotoka kamu moroka embwetu mwotwalira abawala n'obebakako ogira obba malawo nenga ate abadde agenda